Rama TV leero amawulire gembaleetedde mawulire ga ssanyu nga Uganda egamba nti egenda kubeera ng'etandikawo ebifo owaddukiro Bakadaama abali mu buzibu ne Bassekadaama abali mu buzibu mu nsi batandise n'ensi 3 nga mwe muli ensi ya Saudi Arabia ne mbeera mu Qatar ne mbeera mu UAE. Bakadaama ne Bassekadaama ab'ensi zino mulina okubeera nga muli basanyufu era okutandika n'omwaka ogujja mu January Ugandan Government byayogeddwa Minisita Betty Among ng'agamba nti bagenda kubeera nga bateekawo ebifo bino okutandika n'omwaka ogujja mu January nga omuntu yenna alina ekizibu gy'addukira. Tugenda kwogera ku nsonga eno era tugiraba tutya. Okusooka nze ngamba nja kusanyukira nnyo oba nsanyukiddeko nnyo Bassekadaama ne Bakadaama abagenda okubeera nga bafuna ebifo bino. Waliwo eyatubuuzizzaawo nti lwaki Oman tebataddeemu Oman lwa nsonga Uganda teyina contract na Oman, baasazaamu contract yaabwe ne Oman okusinziira nti abaana baali babonaabona nnyo era kyemabegakaawo kye twagamba nti Uganda yeeyina okubeera nga yeeteekinga step esooka mu kintu kino nti ne bwe tunaagamba nti Oman katugamba Oman baddukayo baali babonaabona Saudi baadde babonaabona ndowooza bakirabye nti ekintu kino ekyogamba nti basazaamu busazi contract nti tebakyali Bakadaama kuddayo kukola ebyo tekijja kukola kuba ensi zonna zibonyaabonya abakozi ne Uganda wano waliwo abantu ababonyaabonya abakozi. So alternative yeeno gye bakoze nye alternative eno eneekola tebaddeewo oba kibadde kitya. Bagamba bwe bati nti okusinziira ebintu engeri gye bibadde bitambulamu abantu b'Abakadaama Bassekadaama engeri gye babadde bakaabamu n'okwekubira omulanga y'ensonga evuddeko okubeera nga bagamba katugulewo okubeera nga waliwo ebifo Ssekadaama Kadaama waddukira era ne bongerezaako ne bagamba nti ne bw'oba nga odduse n'ojjaawo nga tolina passport bajja kubeera nga baprocessinga passport yo. Kubajjukira nti omuntu adduse mu nnyumba olw'ensonga ez'enjawulo asobola okuddukayo ate bw'addukayo engeri boosi wo gy'abeera ne passport yo kitegeeza nti ogenda kudduka obeere nga tolinaako kintu kyonna kikwatako. Kati bw'odduka nga tolina passport bajja kubeera nga basobola okukolera ka travel document kosobola okubeera ng'okozesa okomawo e Uganda mu emergency eyo babeera bajja kubeera nga abagikozesa. Kati tukyayogera ku bintu ebirungi ate tugenda kwogera n'ebintu abantu bye bagamba nti naye ate kino kiri kitya. Omanyi olina okukuba ttooki buli wamu, tolina kukuba ttooki gy'ogenda yokka naye olina okukuba ttooki n'ensonda ne sayidi n'olaba oba tewaliyo omulaba avaayo naye bw'okuba obukubi ttooki mu maaso oyinza okwesanga nga akuvudde eno ku sayidi tomutegedde. Ate nga n'alisabye be babeera nga tebannagulawo bifo bino babeere nga bayinvolvinga ba stakeholders mu kintu kino, babeere nga boogerako ne kampani ezireeta abantu, babeere nga boogerako ne embassy, babeere nga boogerako n'abantu abali mu kintu kino abakiruddemu abalwaniridde Bakadaama n'abantu ba Ssekinoomu bagambe ekintu kino mukiraba mutya, kiki kye twandikoze. Kakati bw'oba olaba ekintu nga kino nnyinza okubeera bano abayinza obutakyagala naye President Kayanja naye basobola omucontactinga ne bamubuuza ebbanga ly'obadde mu ekintu kino nga gwe President wa Bakadaama bankuba kyeyo ekintu kino gwe okiraba otya. Olaba ng'ekintu oyinza okulaba ng'ekintu ekitalina nnyo makulu naye ate jjukira omuntu abadde mu kintu akimazeemu ebbanga yajja okuwa amagezi okusinga ono aleese buleesi ekyo n'agenda nambeera nga mukiteekaawo buteesi. Kuba examples nnyingi omuntu gy'asobola okubeera ng'akuwa. Bagamba okusinziira kino ebbanga likirabidde
ndaba mwalikoze mbwe muti n'okumanya ebifo mugenda biteekawa buwa nayanguyira bakadaama oba ne basekadaama okugendawo katugende ku implementation y'ekintu kino implementation y'ekintu kino egenda kukola kuba oyinza okuteekawo ebifo bino n'ekifo kino ky'otaddewo kigenda kubeera nga ddala kikola omulimu ogwo kambawo example ebifo ebyefaananyirizaako ebintu bino nze ŋŋamba mu nsi zino zonna gyebiri bye bitya embassy abantu badduka mu mayumba ne bagenda ku embassy naye banaye tugamba bafuna obuyambi obwo bwe balina okufuna era ekifo kino kye mugenda okuteekawo kigenda kubeera na njawulo ki ne embassy kuba tubadde tumanyi nti omuntu yenna alina kuddukira ku embassy kakati ddala ekifo kino njawulo ki gye kigenda okubeera nga kugamba kyawukana ne ku embassy era ekifo kino tugambe mukitadde mu tawuni emu makadaama bamutadde ku nsalosalo y'ensi ezo tugambe eya Saudi, Qatar, UAE nga baba batadde ku nsalo eyo banaavangayo batya bye mbagambye nti ekintu kino kimplementinga mugezeeko okubeera nga mufuna ba stakeholders abali mu kintu kino abakimanyi kuba omuntu ajja kugamba bugambi tuteekewo ekifo engalo tukube ekintu ekirungi era nakisanyukidde nnyo naye tusooke tutunuulire ekintu ekyefaananyirizaako kino kibaddewo nze ŋŋamba kibaddewo ye embassy bwe kiba kibaddewo kibadde kikola kitya era bizibu ki bye kibadde kiyina mutunuulire ebizibu ebyo embassy ze zibadde nazo mulyoke muteekewo ekintu kino ye amaanyi g'ekintu kino gagenda kubeera nga oba ebifo bino gagenda kubeera nga genkanawa bw'ebeera nga embassy yennyini erecognizingibwa ensi ezo tugambe Saudi ng'erecognizinga nti embassy ya Uganda bw'ebeera mu nsi yaffe tubatwala nga ba VIP kati bwe tunaateekawo ebifo bufo ne tuteekawo kyo kigenda kuwa kifaananyi kitya ensonga eno mpanvu nnyo ng'otunuulira Kadaama Ssekadaama ono gwe bayamba agenda kubeera nga yeeyisa atya bw'anaamanya nti wali ngenda kuddukirawo bwe nfuna obuzibu ngenda kuddukira eno omulala najja n'agamba nti ye ngenda kuddukirayo naye era bulijjo ate embassy esinga n'ekifo ekyamaanyi tubadde tuddukirayo ng'era obuyambi butono tugenda kubeera nga tukikola kitya ne tugamba tulina deportation centers zino omuntu bwe babeera nga bakutte tugambe nti Kadaama bamukutte ku street abadde atambula oba Ssekadaama talina biwandiiko Uganda eneesobola okusayininga oba okumatiza gavumenti eno temubateeka mu deportation centers mubaleetenga mu bifo bino then nga tunatunuulira n'ekya budget mugikoze mutya mutunuulidde mutya kuba tulina okubeera nga abantu bwe babeera bajjawo tebamalaawo bbanga nga mubasaliza tiketi ekintu ng'ekyo nga tebajja kugenda mu bifo bino kuba ebifo bino bijja kuggulwawo naye kiwaddiiro era tujja bafunanga Kadaama TV wano abaana nga batusukumidde vidiyo bagamba ekifo kiri bwekiti bamunaaba temuyinvolvinze ddala abantu bano abakwatibwako abamanyi ensonga kuba waliwo omuntu amanyi ensonga n'agimanyira ddala nti kino na kino kyekirina okubeera nga kikola okusobola okubeera nga ebifo ebyo bikola kitwagala kugulawo bifo bya formality kubeera nga tugamba nti tuguddewo ekifo naye ng'ekifo ekyo kiyinza obutakola mulimu bwe twagala ne tubeera nga tutaddeyo abantu be tusasula ate nga tetubafunamu then n'abantu be mulina okuteeka mu bifo bino muteekeeyo abantu abayise mu mbeera eno omuntu ayise mu mbeera eyo aba ajja kutegeera nnyo ono ky'annyonnyola temukwata bukwasi bano nvudde Makerere nti mubateeke mu bifo bino naafudde Makerere kati muteeke mu bifo bino tumunemuwe ebifo ng'ebyo tebajja kukola naye omuntu ayise mu mbeera ng'eyo mufune bakadaama oba abadda wano bakadaama babadde bamanyise ebintuntu ng'ebyo mubawe ebifo ng'ebyo Kadaama bw'anajja oba Ssekadaama najja n'amunnyonnyola ensonga ye ono ajja kuba agitegeera nnyo ojja kugenda okwesanga
nga mufunye abantu bano nvudde Makerere simanyi nasoma bino nasoma embeera y'abantu bino ebintu tetuganye mulimu embeera y'abantu naye omuntu agiyiseemu ate agisinga eyagisomye practical temugenda mu theory tejja bayamba omuntu amanyi ekintu ekyo akibaddemu ajja kubayamba nnyo mugezeeko okubeera nga muteekako abakozi bangi abakozi abangi bajja kuyamba ate aboogera ennimi ez'enjawulo kuba mulimu abantu ng'Oluganda talutegeera bulungi mutunuulire nti bakadaama abali eyo sigamba nti buli kadaama yenna ategeera Oluganda ate si buli kadaama yenna ategeera Oluzungu kasa mubeera nga mukoze nga ekintu kyammwe kiri diverse nga ne languages nnyingi nnyo eziriwo kitegeeza nti ekintu kyammwe kigenda kubeera nga kikola so tetujja kujjawo kugamba nti amawulire gano tugasanyukidde nnyo nti ebifo bino bigenda kubeera nga biggulwawo ate bwe biggulwawo bananga bagenda okukola temugamba kasaffe tulina we tuddukira temubeeranga omwana w'omugagga omugagga gwe yawa ennyumba nga bw'abeera mu bufumbo agamba kasitongoba kasa taata yampaki kasa taata yampa ennyumba kugamba n'olema okulongoosa empisa zo mu bufumbo n'ogamba ne bwongoba kasa tuli bagagga taata yampa ennyumba nja genda mbeere mu nnyumba ya taata gye yampa bw'ogenda ng'ogenze kukola nga kadaama sekadaama teweeyinulira bifo bino n'ogamba ne bwe munangoba kasita Uganda yatterawo ebifo gye tusobola okuddukira nga bwe tutaddemu n'essaala ebifo bino bibeere nga bikola bulungi abantu abalina obuzibu babeere nga bagendangayo abantu abali obulwadde in case of emergency temulinda nti route eno egenda mu gwakubiri omuntu ng'oyo ddala nga mulwadde yeetaagisa okubeera nga adda kuba ne Uganda abeere nga akomawo mangu ng'abalala naye babeera nga balinze naye abalwadde bo nga bagirawo n'okubeera nga mufuna eddwaliro awo oba abajjanjabi abatuufu abasobola okubeera nga abawa first aid ey'omutawaana kuba bangi abajja okujjaawo nga ddala ali mu mbeera embi ng'alina okubeera nga ajjanjabibwa mu bwangu. Kadaama TV tujja kuba nga tweyongera mu nsonga eno tukube ttooki mu nsonga eno eri etya kuba ebintu bingi nnyo bye tulina okubeera nga tutunuulira bingi awo ngenze nkoonako bukoonyi naye nga bingi okuva ku Kadaama gwe bayamba okutuuka kw'agamba nti amuyamba okutuuka ku gavumenti okutuuka ku Muwarabu okumanya nti kakati ono asobola okudduka ssaawa yonna n'okutuuka ku gavumenti ye Saudi oba ye Qatar ne kampani ezitwala bano bakadaama abantu abo bonna mugezeeko okubeera nga mubatunuulira.